Okay, gamba nti sala zokka buli omusaba mu ddiini yonna w'oli nze Julie Potential mbeera nazedde wasenga Malusi Kawoomera nga namusazeeko dda. Madiya nanyunyumye temuzimba mutima bino ebintu obisanga wano wasenga Malusi Kawoomera jangu onyume ebbina olirabye laba ebbina atake Julie Potential senga neeba yammeka Gomesi wabanga omuntu ogula oba kupangisa okupangisa tugipangisa emitwalo 2 gyokka then omuntu waba agula tugitunda emitwalo 65 nga toseera senga abantu zino Gomesi bazitonda kakadde bukadde buna banange amayinja naye nga nagijjamu oba bampase bakuwasa kubanga oli mukyala mulungi nga bogambye ndaba emimwa gyonna egishanana olabika bulungi katulaba nga olabika bulungi senga zino Gomesi bwazeekolera muzireeta buleesi ndaba ng'ezavudde Canada Dubai nyonyi siki omulungi atulaba eyo Julie nga wambuziza Julie Potential engoye zino ezimu nzijja India endala nzijja Dubai endala Bangkok engoye munnaye gye nzijja nze abyereetera ebintu senga ng'oli wa bbeeyi maama nedda okulinnya ennyonyi tekiba kya bbeeyi banabagamba nalinnya ennyonyi era nabalase Uganda nga nagenze bwakadamu obwo obusonga buba butono nnyo buli omu akisobola kaba kaseera buseera omuntu aba tannatuuka naye ekiseera kituuka ate n'ogirinnya kati obwo obusonga buba butono kati senga nawulirako ng'ogamba mbw abagole olina package yaabwe kombo manya zoba muzita kombo mbw olina kombo y'omugole omugole ajja kale tolemererwa omugole yenna gy'aba gidde kuba ajjukira mulimu oli bambi ng'ayagala omukole gwe gubeere massive gunyume naye ng'ate talina kasente kati nga ky'olina okukola olina naye omukwasaganyanga ki ng'omuntu era tulinawo package eyo ey'akakadde akamu tumuwa engoye 3 ez'omugole yes engoye 3 then ne tuwa ne metron engoye 3 ate ne tumuwa n'ez'ababuuza seti 3 okitegeera then netulina ne package eyakamu 8 tumuteeramu erigansi ate era netukola ki bwe tumuteeramu erigansi netumuwa n'engoye 3 nga mulimu erigansi netumuwa ne metron engoye 3 netumuwa ne package 3 ez'ababuuza then netubeera ne package ey'emiliyoni 2.5 yeeyo miliyoni 2.5 omugole waffe tumuteekateeka netumuwa olugoye luno olw'ebifaananyi olusookebwamu jjukira abagole bafuluma ne bambala olugoye olwo olw'okukubiramu ebifaananyi tulumuteerako netumuwa olugoye olw'okugiriramu ebirabo okufulumiramu netumuwa olugoye olwagirira akabbo ka muwala ne wano wafunira ebirabo kale engoye zennyini tumuwa engoye 4 then metro netumuwa engoye 3 netuteekako ne seti 3 ez'ababuuza nga temuli ebintu bya layisi bwe bityo ebintu si bya layisi bwe bityo ne package ey'emiliyoni 3 era nayo weeri naye package y'emiliyoni 3 ne package eno ey'emiliyoni 2.5 yes ofunira ddala ekintu ekirungi ey'3 tukuwa engoye nga tulina kutungisiza butungisiza gwe kennyini gwe tupimako ye mukwano yagala akali ka package ak'emiliyoni 3 ng'ate gwe first weeyarwa nga gwalusookeddemu kyekiranga noono ow'emiliyoni 2.5 ye mukwano ati oyo gw'otungisiza ziba zize oba aba apangisiza bupangisa kubanga wabanga aguze sente ziba zeeyongera zibanga mu miliyoni 6 n'okusoba engoye zino ez'omugole engoye 3 ye mukwano kati wetugendako mu bannaffe bali ab'omu western balina ezo engoye ze bambala omushanana abo bate bali batya nabo mubawe 3 kati ate abo aba western oba abanyankole oba abanyarwanda nabo tulina package yaabwe mulimu olina gamba njagala ontungire n'omutungira kuba material tuziyina n'omutungira era naye tubaweeramu packages ayinza ogamba nti njagala engoye 3 njagala engoye 4
n'omupakegingira n'omuterako eza metron 3 n'omuterako ne set 3 ez'ababuuza giba mishana gibeera mishana we bibeera binyankole bibeera binyankole yes ne tubawa ne banyumira ddala bulungi ate era tumutungira ekintu ekirungi wabanga alinamu kasente tumuwa ekintu ekirungi nayongeramu kasente tonotono. Okay. Senga ngeri gy'oli senga w'abonna abalenzi n'abawala olina muyoko kapakeji koowa abaana abawala naddala abo bagenda ofumbirwa ng'olese engoye zino kubanga kati ndaba byonna obikwasaganya. Abasinga obungi basooka ne bantegerera mu ngoye. Era gwagenda okulaba vidiyo eno ku Julie Potential yenze Marus Bridals. Ate era nga yenze y'omu senga Marus Kawomera. Nyamba ku baana ab'obuwala n'enkutuuliza ddala mu bufumbo n'oggumira. Obufumbo tebabudduka. Teri kudduka. Olina obweyagaliramu. Yes, tolina budduka. Then ate ne nyambako ne ku baana ab'obulenzi. Jukira bino mulimu abaana abagenda okufumbirwa nga bambi tebabateeseteese naye buli muzadde gwali eyo buli wooteekateeka omwana ono amanyi ekyokukola amanyi ekyokwogera nziramu amanyi ekyokukola amanyi ekyokwogera. Jukira abaana abamu tugenda ne tubakuza nga tomubuulidde kikyalina kwogera n'asanga omusajja ne bafumbiriganwa ng'ayogera bubi amala gaddwadwalikana kudaddwalikana ng'era bw'oyogedde. Naye woba ngoze wano ewasenga Marus oba ewa Marus Bridals nkutuuza ne tunyumyamu ne gamba omusajja olina kumuyisa bwoti olina kweddaabiriza bwoti. Naddala abaana ab'obuwala abasinga obungi osangayo omwana ow'obuwala alina omusajja naye nga munnange wansi wano nga wali dry ng'ekkuba erigenda emugga nga taseereramu wadde n'akamu. Awo nno wegambira nti omukyala ali eyo osobola okufuna package eno ey'amazzi bulungi nnyo. Tulina water pills, tulina villas omuli ekimanamana, tulina ne moscot. Ebintu bino by'amazzi ku mukyala. Tosobola kubeera nga okala, tosobola kukala wansi awo mu kisaawe. Waawo batiirika ssaawa 4 era omwami akutuma n'erinnya erya Namazzi. Oba okitegeera Kalahari desert bamukujja. Era abakyala mulwanise nnyo okubeera abakalu wansi awo. Abasajja bano kibi nnyo kuba omusajja wakuyingira bw'ati mukwano ogenda mukalabula ate tagenda kudda. Naye w'obeera ng'oseerera bulungi ekintu ekiwooma bakiddiŋŋana ate kinyuma okulya. Okitegeera ekintu ekiwooma kikola ki? Bakiddiŋŋana ate kiwooma okufa. Bakiddiŋŋana okirya ate kiwooma okufa. N'olwekyo omukyala wenna ali eyo olina okubeera n'amazzi tolina kukala ate abaami baagala nnyo entobazi. Buli w'obeera ng'oli wa ntobazi ekintu ekinyuma nnyo n'obeera ng'oseerera okitegeera nebeera ng'ekwatira oba okitegeera kati omanyi ey'olubumbabumba yeetyase ekwatira tekwatira emiima temiima gamba n'obeera omusajja n'abeera nga tamanyi gyalaga ebintu bye bityo obitegeera. Kati gwe omukyala ali eyo jangu senga Marus akubandule. Abakyala abasinga muli eyo abawala abasinga muli eyo abazadde temuteeseteese baana bammwe. Tamanyi kikyalina kwogera tamanyi kikyakuzaako n'empisa tayina. Kyova obufumbo bulemye abaana ab'obuwala n'abakyala abasinga kubeera nga bakalu nnyo ate nga tebawooma. Ekintu kino jangu okikozese full package ino ya mitwalo 10 gyokka. Mukwano omwami ng'ogenda ng'opiisuula ng'oseerera ng'osikontoka ate ne weesanga mulimu abasajja abamu n'agamba ekintu ekyo munnaawe kiraba kyonna kirina amanyuma naye tekiwooma. Omwana ow'obuwala w'ogendanga ow'omusajja fuba nnyo okukwata ku muwoomya waali wano akanyome mu yaggonyo oteekayo katini nnyo wansi n'aba bulungi kazaayo teekayo w'oteekayo bebi wange ebeera ekwatira owulira ate ebeera n'ebbugumu okitegeera. Kati omusajja ono buli wajja bw'ati okuyingira bw'ati agenda okulya bw'ati kyasooseka awulira wakwatira tewamuta omusajja oyo alemerayo. Naye ne weesanga senga nze ndi mulungi nina amanyuma malungi nina feesi nnungi naye buli musajja neebaka kadduka buddusi. Sooka weezuule wano n'olyoka ogamba mujja wakuloga mujja wange anduga. Sooka weezuule wano
wenyonyerezeeko. Mulimu abamu abagamba senga nze mwami wange bannange tali afuta ebyo byakusika tayagala nfuli bebi n'abazungu bazifa okitegeera. Olaba kati abanyarwanda ennaku zino be bajja ne tubakolako bebi ddagala ne tulisindika e Rwanda ne tulisindika e Capucho ne tulisindika e Soroti ne tulisindika wa oba okitegeera. Naye munnange nola nze omwami wange bye tabyagala bimulabikira bubi. Mulekerawo okubuzaabuza bannammwe gwali eyo. Omukyala yenna olina okubeera self contained wano. Omukyala eyasika kankubuulire, omukyala eyasika egundi zino ebbiri bwolaba enfuli zino zibugumya kyekisooka wansi awo, ziwoomesa wansi awo, yakuzanyisa eri abaana ab'obulenzi kubanga buli wabikwatako bw'ati n'abizanyiikiriza bw'ati wansi wano otoba n'omusajja n'akola ki? N'ayimuka. Ate era wobanga obifunyiza n'obiteekayo bipreventinga omukyala ono obutayingiza bukyafu muki munda. Biyambako n'omusajja okubeera ng'ayingira okubeera nga tasobola kugenda eno mu manyuma biggala eruggi oluggala wansi. Naye munnange osanga omukyala nga mwereere yenna ali bw'ati omusajja wakugira wadde akakateni. Okitegeera omusajja ajjukira ajja wansi wano n'akwebaka kunaatunula bw'ati tunula mu maaso kino kyakulira kyawa wadde n'akwagala akugamba atakwagala takugamba takuzeemu okuba essimu munnange olina ekifaananyi kyange kuba otunula. Kati abo abakyala bangi nnyo neweesanga myezi 3 omusajja toddangamu mufuna yakusuula mu nju yagenda. Abakyala muyiga okwetereeza ate emikwano egitongerako tobeera nagwo. Beera n'omukwano akugamba nti kola bw'oti okitegeera. Awo nno kati ne tubeerawo n'akadagala abaami mulimu abaami nakugamba senga abaami tobakolako. Abaami mbakolerako ddala. Kano ka tube bakayita Titan Gel. Titan Gel ono muwa abaami abo balina otukira otutini bwetuti abalina akantu akatini ng'ak'abaana abato okitegeera. Mulimu abasajja abalina akantu akatini ate nga baagala obbanoona kalwasa kati naweesanga nti bambi mulimu abasajja abo abeetya abali mu mawoofiisi nga talina ddagala wagenda kulijja oba nga talina access wayinza kuntuukirira nze Senga Marosi. Awo nno wekoolera ne nkugamba nti ennamba y'essimu ojja kuba ogifuna osobole okunkubira tukola delivery yonna gy'oli. Omuntu ne waabeera mu nsi za bweru ebintu bino tubiyisa ku DHL waabeera bweru ng'abo ab'e Dubai batransporta babitwala. Akantu kano ka Titan Gel ngenda kugamba kakola bulungi. Osobola ogenda ku Google n'otekamu Titan Gel Gold oba Titan Gel. Ate ekintu kyonna ekikola kasita olaba erinnya ogenda ku Google n'osaakinga teekamu Titan Gel. Katyobu kano nkatunda emitwalo 13 gyokka. Okajjamu bulungi nnyo n'osiiga okuva wano we gutandikira paka eno we gusemba n'omasaaginga mpola bw'oti nga womasaaginga gently smartly clearly n'omasaaginga mpola ne ku mumwa guno ku ntwetwe n'okola ki n'omasaagingako mpola wobanga oli musajja musale ogusika bulungi nnyo n'ogusika guwa obudde ku makya guwa obudde olweggulo guwa obudde buli wosiigako then tuyina omulandira oguva eno mu manyuma paka eno ku buki paka eno ku mata paka eno ku gundi ku nsigo ku nsige kati omulandira ogwo buli wosiiga ojja genda okulya nga gutandika okusituka bwe guti nga gutandika okusituka mpola buli we gusituka gweyongera amaanyi n'omuntu ono jagenda okulya ng'akola ki ayimuka gw'abadde omumpi mukwano gwange kuwa omwezi gumu era zino tube zibeera 2 olina okugula tube mmeka 2 noweesiiga ojja yeeyongeddeko n'obuwanvu bweyongeddeko n'omulandira guno gusituka bulungi ne gubeera nti nno sayizi yeeyo kuba abasinga obungi abakola masturbation banafuwa nnyo n'osanga omusajja ng'alebera okufa bw'ati
ng'ekikobakoba ng'ekikobakoba n'akutuukamu bw'ati n'owulira ng'ofa oyagala kikuba tulula ne woogukubira ng'ombe teguyimirira guba guganye newogukubira saluuti guba gukoze eki guganya guba guganye oba okitegeera mukwano awo nno weŋŋambira abaana ab'obulenzi gwe wenna ali ewo balinamu akasente kuweefeeko okosettitanjeewo abeere ng'akuwanvuya ate nga gejjesa ate ne gula omulandira gubeere nga kukola ki gubeera omuntu ono abeere ng'akola ki omuntu ono abeere ng'akola ki ng'akaluba